The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha nga malungi gwe munnanga akedde naffe olunaku olwaleero olunaku lwa 2 ennaku z'omwezi ziri 2 tuli mwezi ogwa Desemba omwaka 2025 nkulamusizaako gwe akedde naffe era nga program gy'oli mu kulaba mukadde kano ye ya Mighty Drive nze omumbeja Luwedde Lilian era nga ntuuse okwetonda olw'okutandikamu ekikeerezi olw'enteekateeka gye tubadde nayo etasobodde kubeera nga ate munnange tugenda maaso nayo olw'ensonga nti omugenyi waffe tasobodde kuba nga atwegattako olw'embeera eziteebereka awo nno ne tuba nga tugenda kuweereza ne munnange Mukose Arnold Anthony. Tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo. Over the weekend wabaddewo debate y'aba presidential candidates era ng'eno yategekeddwa wali ku Serena Hotel aba Nation Media okwongera ate okuwulira abaagala okuvuganya ku ntebe ennene birowoozo ki bye balina ku nsonga eziruma bannayuganda. Awo nno ebyayogeddwa byadde biyitirivu naye mwami Mukose nga bwe tuli mu studios yajja tubuulira ani eyayanjizza ensonga oba oliawo nga bwe zaamubuuziddwa nga zikwatira ddala ku munnayuganda asembayo. Tujja kwogera ku mbeera y'akalulu nga bweri ate olunaku olweggulo omuduumizi wa poliisi Abasibya Kagaba yavuddeyo n'ayongera okulambulula embeera nga bweri especially ku ludda lwabwe olwa poliisi n'akoonako ku nsonga y'okuba nti bazenga baprovokingibwa abamu ku bawagizi b'ekibiina kya NUP naye nga bo bagamba nti tebagenda kuttira muntu yenna ku liiso oba tebagenda kuzikizaamu n'akamu n'akettondo naye ng'ate n'omukulembeze w'ekibiina ki NUP omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu naye mu bigambo byazenga atugamba nti abakuumaddembe bayita abapoliisi be babadde nga babasosonkereza naye ng'ate bo bantu ba mirembe nnyo byonna tujja kubyogerako tuli mu kutambulamuko mu bitundu ebyamakindye West okwongera okulaga ate ebiri saidi eno tujja kubanga tubyogerako kimu bibiri n'omukulu kuba n'omugenyi wange gwe ninaye mu studios kansoko mu muzindaalo atulamuseeko gwe atulaba ku YouTube tuli Alternative Digital bw'obanga otadde mu kalink kagabaneko ne munno tube nga ate tuyigira wamu amacha amalungi omukulu Mukose Arnold Anthony. Wewawo ekisa kya Mukama. Amannya ago nno nina okugamalayo bwe mba ng'ogera. Ekisa kya Mukama kibeere naawe era twebaza Katonda okuba nti atukkiriza. Amiina. Ate okuba nga tukedde tuli balamu. Weewaawo. Kufe ffenna teyalina amagezi nakumanya butya bwe yabukeeseza. So kiba kyamakulu nnyo okwebaza omutonzi n'okumuwa ekitiibwa nga tumugulumiza. Kubanga tuliwo lwa kisa lwa kwagala kwe oba oliawo n'okusaasira kwe.
Nze Mukose Arnold Anthony era nga bwe bagambye mpanirizza bwena azze okundaba sinze omugezi asembayo newankubadde ate sebalira mu basiru naye olw'ekisa kya Katonda nze Katonda gwakkiriza okujja okutula wano amakya ga leero okubaako ebigambo ebyenjawulo nyinza okuba nga ngenda okwogera bikusanyusa oba bikunyiiza ndi wano singa mukozi wa digital naye ndi wano nga omunayuganda alaba ebintu nganze bwe mbiraba so byenaaba njogedde ebikusanyusizza nebaza nze ng'omuntu aye nebikunyiiziza sagala obyatachinge ku digital ng'ekitongole oba nga omukutu gw'amawulire so njagadde disclaimer eyo bekkiriya baleke kugamba nti digital yatugambye njagala bagambe nti Arnold Mukose Anthony yagambye so naye nga nsanyuse nkyalira okubanga ompadde omwaganya n'omukisa okubanga mbaako ekigambo ekimu oba ebibiri kyetugabana ne bannayuganda okusinza mu bitundu ebyensi ebyenjawulo. Gwatulaba asobodde okuba nga olabako emmotoka yaffe enno ng'etambula tubadde tuli wano mu Kiwempe era nga bwe mbadde mpisayisa amaaso ebweru ne nnyongera okulaba omwala gw'omu Kiwempe guno gwali gwatandikibwako okukolebwako nga waliwo enkyukakyuka kugugaziya kulaba nti amazzi gatambula bulungi because enkuba buli webadde ng'etonnya abantu ba wano babadde nga bakosebwa mu mbeera ez'enjawulo ba mu ngeri emu oba endala kyenzikiriza mwami Mukose wayitako wano nayitawo ko nga enkuba bw'etonnya amazima entambula abantu balina okukyusa amakubo kubanga wano kyaki ya y'omusumba Kiweweesi nga naye amazzi gayingiramu ng'abantu bafuna obuzibu era nga olumu bakyamwafiiramuko n'abantu so ndowooza nti kirungi gavumenti wansi wa KCCA ebugaziyiza era ng'olaba nti embeera gye gulimu yanjawulokokko era neebaza gavumenti n'abo abakiwumyemu omutwe okulaba nga tufuna obuweereza ng'obwo era ndowooza awo muli w'omusolo mba nfuna akamwenyumwenyu waliwo value for my taxes waliwo value for my taxes nti at least olaba obuweereza weebuli bwetudda ku kifaananyi ekinene eky'ekibuga Kampala olinawo kyolaba ekyenjawulo ku mulundi guno gavumenti kyetaddeko essira noga nti ku mulundi guno waakiri waliwo ebikyuseemu Federal roads bw'otunulira mu divisions ez'enjawulo amazima tukize tugaana oyinza okuba nga toyagala bukulembeze buliko oba toyagala gavumenti oba toyagala katugeze technical wing nga mulimu botagala oba political wing naye bw'ogenda mu Federal roads olaba nti amazima bakoze obukubokubo omulimu obutanakolebwa naye bw'ogeraageranya emyaka 10 mabega nakakati olwaleero olaba nti at least jamu gwe tulina olwaleero si wakuba nti amakubo si makole jamu either wanvuga mbi oba amakubo amakadde agakolebwa edda agazeemu okwonooneka naye nga at least Federal roads amazima zo ezifeedinga ku makubo amanene mu Kampala go neebaza KCCA ebadde egakoze ekintu ekirala kyenyinza okulaba nga KCCA kyebadde egezezzaako kwe kuba nti babadde bagezezaako okumyawo green fields okusimba emiddo naye bebasimbira ffe bannakampala tetwaappreciatinga instead twonona bwonoonyi nebagezezaako okuteerawo naye nga bo nga abateekerateekera babadde bagezaako conservinga environment babadde bagezaako okuteekawo ebikebe oba points mwetusobola okuteeka kasasiro newankubadde bikyabulamu naye nga bw'otunuulira ku makubo ag'enjawulo olaba nti bagenze bateekamu points ezo era nze nkwatibwa ennaku ng'olaba omuntu anywa amazzi n'akanyuga naye ng'okuva wakanyuze n'okutuuka awali ekipoyinti wasobola okusobola ekyupa ekyo biringa ebigere nga 10 ng'asobola okwatiriramu n'atuuka watuuse n'asulamu ekikebe ekyo n'aba nga tasaasaanya bukyafu okwonona obutonde bw'ensi so KCCA awo embeera ebadde egezezaako ebitandikirwako bwinza okuba nga waliwo ebyomunda bebalina okutunyonyola ffe abantu ba bulijjo nga tubiraba naye bino bitulabako ffe bituyamba obulamu bwaffe obwa bulijjo babadde bagezezaako okulaba nti oba oli awo batuyambayambako obutale babadde bagezaako kubuzimba nga buwezeewezeeko ekyaffe okubugendamu n'okukoleramu kyanjawulo naye nga bo babadde babuzimbye
so kino ekyogamba nti tetubugenze okatenga bwolaba for example Usaafi kiri erife naye bonga kesisi abali babutuzimbidde because abantu tukyabalaba ku makubo mwami Mukose oyingira ekibuga Kampala ngwa muli mu kaseera ka rush hours ezo ona ayagala kugenda wakolera ona ayagala kuvaayo waliwo avaayo especially ku budde obo regular obusawa z'okunyuka waliwo abagenda of course waliwo abavaayo nene weesanga nti oyagala okusala oddeeno naye ate waliwo abatundirawo bw'ova kubatundirawo waliwo apaakinzeewo tulina ababodaboda saawa zino waddemba okupaakingawo wasanze okusinziira ku yo omutima gwe kyegumugamba niwesanga nti abantu bano tebalungamiziddwa okulaba nti ffenna ekibuga tukinyumirwa ola asigadde akola naye ng'ate n'alina okugenda oba n'ali mu kunyuka ku mirimu gye tagenze mu jjaamu baganda baffe abo ne bannyinaffe ababodaboda bodaboda tuzeetaaga era zituyambye mu kibuga Kampala naye mukyalina obukulembeze actually sina Kampala yokka ekyenjawulo nti Kampala ye kuŋŋaanyizo lyaffe ffenna actually Kampala ye Uganda mu bufunze nti tukuŋŋaanya ffenna so eyingiza buli muntu w'entegeera ye eyingiza buli muntu gye twakula mu bifo bya njawulo eyakulanga tagambibwako eyakulanga wagume eyakulanga wampisa eyakulanga muwulize ffenna tuli mu kibuga Kampala nti bw'olaba otanga owaboda omusajja omukulu gw'otasuubira kukola kintu kya kisiro nakola ekya kisiro aye n'osanga gwali badde osuubira ngambe nga bw'ogamba nti ono wa dreads tubatwalanga abayaaye nga bangakozesa ekintu ky'otamusuubiramu ate gw'osuubira okubanga muntu mukulu wavunaanyizibwa nakola ekintu ky'ekisiro n'osanga omusajja omukulu n'avuma ogugamba ogulina gulinga omuzindaalo n'asobola indikata ng'asuuza kugulu nti ekibuga Kampala nalala ku bannaffe ababodaboda babadde bakyabulamu enteekateeka kubanga bannabyabufuzi bakyabakozesa muzijukira emyaka nga 15 emabega Museveni agamba nti ababodaboda balinga nsowera awula ekiwunya bwe bagenda era naye n'abagamba nti abakozesa kumumobilizing naye tabaagala nti bunuulira baganda baffe abo bababodaboda nti wali ne bennyini tebeefuddeeko okweteekateeka n'okwetereeza nti bwe baba nga abeetereeza ate bano ababeefula abatereeza ate babafula lusuku kuba maboda wanawali naye tebeetereeza kuba nti bannanga tuvuge bwe tuti tufuna ID tufune stages tufune uniform bali bakigezezaako naye ate politics n'akiyingiramu nagamba ate munyigiriza abantu baffe biki kati bwe kiringiramu politics kiruzinga omulamwa kiruzinga kowa value oba kowa point yakyo nti fena babulabula tebeetaaga naye babadde tebateekeddwa kuba otunula mu mulembe gwa Jennifer era agezezaako okumyumyula ng'olaba bodaboda etanse okuddawo n'okutegeeza ekibuga naye amaloboozi gaffe olw'okuba nti waliwo eddembe erisusse buli muntu akola kyayagala kati Jennifer Museveni bweyagezaako okustreamlininga nitulabanga ffe banyigiriza kati mu mbeera eyo ensonga babulayo tumujuliza tugamba Jennifer Musisi yali agezezaako nti olwaleero mu campaign ebifaananyi ebipande bingi ekibuga kikyafu kijjudde naye wali Jennifer Musisi yali agamba nti oyagala kutimba kipande ekyo jangu sasule tukubuulire woolina okiteeka because waliwo ebimu ebitalina ku bikondo nga babitadde wansi ye Jennifer Musisi yagambanga oba na kivulu oba olina kipande ekyo kya byabufuzi jangu osasule ffe tukulambike mu bifo ebyenjawulo wolina okuteeka naye osanga nti waliwo billboard eyasasulwa mu KCCA olina ajja n'ateekako eyo billboard oli gye yasasulira tafaayo nti oli yateekamu ssente ze okulanga so nti mulimu ebintu ebimu ebadde bikyalumira naye nga ndowooza nti kyemanyi saawa zino akalulu kanaggwa kuba kati saawa zino babalese tebagala banyiiza tuli mu season anti kajjukira for example gwe Elias okusobola kubagambako tebajja kuwa kalulu gwe bali mu ezo ensonga sose ogyogerako kubanga obwogyogerako
bajjaga katulinde mu box bali batandise n'okubipangululayo gye buvuddeko era abaali beesimbyewo ne beemulugunya kati awo ne bagamba musooke baleke so kati mu kaseera kano tebasobola kugambibwako kubanga kaseera kakunoonya kalulu ate buli muntu ayagala obuwagizi taliiko wa opposition taliiko wa ruling NRM. So it's politics at play right now. Naye nabwo okonye ku nsonga y'ababoda nekinkwatako nti ababodaboda bano balina obukulembeze obukulembeze obubalungamya ne ku stages ez'enjawulo ojja kusanga nti wabaawo omukulembeze bano abakulembeze bakiguumaaza because be baali badde balungamya kuba bodaboda bano mu nkola y'omulimu okulaba nti gubeera mulongoofu ng'abataxi bwe baali bagambibwako kuba balina butoda balina obukulembeze naye obuzi obuli obukulembeze buno tebugatta Kampala yonna nti weekanga katugeze Lubaga erina obwayo Nakawa erina obwayo Makindye Central Kawempe ate still mu Kawempe oba mu Nakawa oba mu Makindye era mubamu nga bwamuluka nti ate sitteeka nti waliwo eddembe ery'oku associatinga ku group oba butasociatinga na group nsobola kunkaka ngende kuwa Makindye yonna nsobola okusalawo n'engamba kangende kubamuluka bwokka so singa waliwo enkola egamba nti buno bugata Kampala yonna nti ow'Enakawa bwagende Lubaga asigala akyavunaanyizibwako ekibiina ekyo kyonna ekyenjawulo ntusaawa zino ayingidde Lubaga waliwo obukulembeze obuli attached ku district yonna naye nga bukiridde wansi kasaawa zino bulondoolebwa Makindye nti bw'ova Enakawa n'ojja Makindye n'okola ensobi osigala okyavunaanyizibwako olaba bodaboda 210 yali kigezezaako naye yakyonoona bwe yaleeta violence n'okutyobola eddembe ly'obuntu erisusse nekyononeka ate ne bava ne ku mulamwa omukulu ogw'okuba nti gwakutwalira wamu babodaboda ate ne batandika kubbanga bodaboda z'abantu kunyakulanga abantu oba opaakinze awo nga tebakyakola nakukola bano abakulembeze bo nga bafuna mulyo oluveri ajja mu kisumuluzo biki boda nebulawo ne bazibba so nti awe wekyaluzingira meaning era kitatta awe yaviira ku mugendo ekibiina nekifa naye nga bwali wazzeewo obukulembeze ne bajjawo basenkyale nabo ne bakola emifyo gyabwe bwe bityo bodaboda bwetyo bodaboda industry nefa ayina ekirala nti obukulembeze obw'oku ntiiko waggulu tebagala bantu bali kitole bw'otunuulira President Museveni nti divide and rule emukolera nti tasobola bantu si mulugube gwe gubatusiza ku ekyo ekisonga ku muntu omulala unity bagamba agali awamu gegaluma ennyama kati yakimanya nti tobakkiriza kubeera wamu. But Mwami Mukose, don't you think nti everything tukitadde ku muntu omu ne twerabira abantu banene abagenda maaso n'okulya mu bannaabo olukwe oba bagenda maaso n'okuva ku mugendo gwe batandikiddeko because bwe tutunuulira oli ate bano tuba tubagjeeko amaaso kituufu naye waliwo ekikolwa ekyogamba nti mumbejja bw'obanga okkiriza mukozi yaffe mukulu ali ne bwajja gy'oli tasobola kusendasenda kujja kukyokkirizaamu naye olw'okuba nti wabaawo embeera enteeketeeke okunyigiriza olwadde kino opondooka nifefe tukize tugaane ekitubeeza mu nsi n'okeera sawa 11 okufuluma ogenda okukola kunoonya ka ssente bantu bwe babeerewo naye wabeerawo embeera okukkiriza kufuna ssente weekanga mukulu ali eyateekawo embeera okunyigiriza ate akuinfluensinze olw'okuba kusuubiza ssente tibana ababodaboda okweryamu enkwe abamu tebaali kyagadde naye embeera mwe bali ebakaka okweryamu enkwe afune ssente ez'amangu sekinnoomu nti tutandika ffenna nga tuli omu naye okulaba nti ebyoto byaffe bya myaka 10 naye ate obwetavu bw'olina tebusobola kubumiikiza myaka 10 abantu bwe tebalina kyakulya tebafunye kawunga naye nze nkana kugamba nti omanyi tukwatiremu tujja tuka tulaga naye nga nze gw'ogamba embeera gyendimu abo nga tebalina kye baalidde so kati mukulu ali bwajja
nampa naba kukyangamba ngenda kulaba nga amazima kinkolera mu kaseera ako so nekanga nkulide mu olukwe olwokwagala okuyisaawo ebyange so ababodaboda bano abamu bambi tebaali kyagadde naye embeera nti weekanga bodaboda amafuta ga bbeeyi simanyi misolo boda ya looni buli wiiki buli lunaku ayagala emitwalo 2 ate okulaba nga obusente bwafuna temusobola kumuyimirizaawo so yekanga aludde mu banne olukwe so eyo embeera ndowooza sigibanenyeza nnyo newankubadde mulimu ebyabwe ng'abantu nga nakyola ye tamatira eri omuntu nakyola nga ne bw'omuwa buli kimu asigala awankawanka nga tajja kumatira n'ekyo kyalina. Omulabi wange omulungi nja kutegeeza nti tuli mu Makindye East saawa zino ye constituency ndowooza gye tulimu kati tuli mu kuseeyeeya mpolampola nga bwe twogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga olunaku olw'eggulo Yabadde World AIDS Day olunaku lwo lwakwefumiitiriza ku kawuka kano akaleeta mukenenya tulina bannaffe abafudde bangi naye ate waliwo ebimu ku ebyo ebisobodde okuba nga bituukibwako okunoonyereza kukyagenda mu maaso okulaba nti bazuulira ddala eddagala erisobola okuba nga ate liwonyeza ddala munnange bannaffe abalina obulwadde buno obwa mukenenya era theme y'olunaku olw'eggulo yabadde overcoming disruption transforming the AIDS response. Kakati waliwo enteekateeka ey'okulaba nti akawuka kano akamukenenya kalinyibwa ku nfeete by 2030. Tuli mu ggwanga lyattu erya Uganda ebibuuzo ebyebuuzibwa bingi otwogera tuli mu mwaka gwa 2025 that means tusigazaayo emyaka 5 naye ekyebuuzibwa by 2030 tusobola otuukayo nga akawuka kano akaleeta mukenenya kalinyiddwa ku nfeete. Mwami Mukose awo wenyini wenjagala tutandikire ku mulamwa guno ogwa mukenenya. Nsaba bannayuganda tukwatiremu gwe batanakafuna bambi nkwegayiridde gezaayo okulaba nga tukafuna paka 2-3 bwe yakafuna mbadde musaba tokozesa mutima mubi kwasaasaanya kagabira abantu abafumbo bambi bw'oba osobola beera mwesigwa kimanyi bufumbo mulimu ebisoomooza bingi ebikemo bingi n'obulamu bwaffe bwa bulijjo mulimu ebikemo bingi naye bw'oba osobola bambi mbadde nkwegayire tukwatiremu nze ndi mugumu nti by 2-3 kituufu tujja kubanga akalwadde kano tukalinya ku nfeete wetwogerera waliwo empiso gye bayita Lena Kapava banje bagitalako ne bagita Lena Kapava ddagala lino kati yakasiddwa empisa ebagikukuba emirundi 2 mu mwaka bagikukuba emala emyezi 62 kati nga ne bw'obeera nga oli exposed eriyo alina akawuka kano kyakukwata. So empisa eno bagikuba alina akawuka oba atakalina atakalina kati nga bonagamba nti nyambadde akapiira kati akapiira kano kanziiza obutafuna kawuka so nena kapava vaccine bwe bagikukuba emala mu mubiri wabaddengawo empeke zino empeke nga zimu zikulenda ku 28 mu mubiri era nga oli bamugamba agenda ofune pepu kati ate pepu eyo pepu ezimu zibadde zina ku 28 ezimu nga zireesa okusinziira ku immunity yo n'abasawo engeri gye bava kulungamizaamu so kati bwe bagenze bainvolvinga wano Makerere University ne Hopkins University bakola research ne bakola mu Uganda ne South Africa. Research yasukira mu America kati America basobola kugigezesa ku bannaffe abamukono gw'ekifuula nnenge neba effective kati ne bagireeta mu Uganda ne South Africa kati Uganda yali 100% effective nti bagitestingira mu bifo ebiri exposed kati nga ku bizinga mu bamalaaya bano babakubanga empisa eno because bebali exposed eri nga sawa bali ku risk eyokufuna akawuka akasirimu so research eno yamala emyaka almost 3 egenda okuvaayo nga kiri confirmed
nti linakapava ali effective kati ekyenjawulo nti linakapava ono abadde waggulu bbeeyi ya waggulu nga ffe abantu ba Uganda tetumusobola naye tulina essanyu nti World Health Organization ne Minister of Health bayatuse ku nzikirizaganya okulaba nga batuwa ku rate eya wansi era twogere omwaka ogujja twandyekanga nga is at affordable rate okay sinafuna updates as of now nyinza kubanga already batandise naye nga by next year ojja kubanga ofuna empisa eno after every 6 months ngoddayo n'ogifuna so tuba ku risk so nswaki bagamba nti tukwatiremuko tuleke kuba exposed by 2030 tujja kubanga nsuubira akawo kano tukalinya ku nfeete olowooza tekigenda kuwa mwaganya bantu kugenda kweyagala because kati kunoonyereza buli kugenda mu maaso kwongera okuba nti kuleetera enteekateeka eyambako oba eweweezaako ku nsaasaanya y'akawuka naye ate bw'olabira mu liisa eddala kibanga ekigenda okuwa abantu omwaganya kaakati twafunye empiso esobole okugema okumala emyezi 6 of course ekikula ky'abantu twatondebwa nti omuntu omugamba tufukaawo ate obanga gwogambye nti fukawo wennyini awo so nti ekikula ky'abantu twagala nnyo okuvumbula lwaki baŋŋaana naye ndowooza kyalibadde kirungi bantu baffe tulabe nga embeera eno etusanga tuli balamu nkimanyi excitement ebiseera ebisinga ekukozesa ekirungi oba ekibi oluvanyuma lw'okuwulira amawulire gano iyo n'abagambanga nga bayitaddemu politics ey'empiso Museveni yeegasa n'abazungu batusaanyeewo simanyi bamalawo eggwanga omanyi ebibozibozi bingi but ndi wa mukisa nti mbadde ngeza kugoberera ensonga eno n'okutakitinga n'abakugu abagibaddemu both internationally ne globally so nembanga nina at least inako information si nyingi naye ng'entonotono enyamba okubanga nyumya ku side ey'okubanga nina obukugu n'obumanyi ku nsonga eno so ndowooza nti bannayuganda tuleke okuba excited tuleke okulaba nsonga eno nga omukisa okweexposinga obulamu bwaffe mu risk ey'okuba nti oba oli awo tukwatibwa akawuka kano akaleeta mukenenya so nina essuubi buli kituufu 23 twandibanga akawuka kano tukalinya ku nfeete gwatulaba tuli ku luguudo lwa Muyenga tujja tuseeyeeya mpola mpola nakugambye mu ntandikwa wali nti tuli mu kitundu ekya Makindye East kiriko abaagala okuvuganya abasoma mu 20 abaagala okubanga ate bakiikirira abantu aba Makindye East wetwogerera omukulu Nyeko Derek okuva mu kibiina ki NUP ye mubaka akiikirira ekitundu kino era yakyaliyo so nno come 2026 fetulindiridde okumanya ani anaayitamu tujja kuba tubabatuusaako abayiseemu n'abatasobodde kuyitamu okuswagula akalulu mu kitundu kino kukyagendera ddala mu maaso okuva eri ba candidates ab'enjawulo naye ate n'ebisomooza constituency eno eya Makindye East bikyali biyitirivu omugotteko mulimu ensonga y'abavubuka obutaba na mirimu mulimu ensonga ate ez'enjawulo ezekuusa ku bumenyi bw'amateeka n'ebirala bingi nnyo naye tukyali ku nsonga y'olunaku luno nga bwe tukuza olunaku olwa Mukenenya nali nsomako awo gye buvuddeko nga districts eziri ennyo ku bizinga districts eziriko enguudo zino ennene zitambuza ebyamaguzi mwasanjala zitambuza ebyamaguzi ogenda amawanga ag'enjawulo ziri ku risiki y'amaanyi nnyo eyo neerya ewali amafuta nayo nno munnange niweesanga nti obulwadde buno busaasaanidde ddala ekibuuzo kye njagala okuweereza nti ffe ng'abantu mu nteekateeka y'okulwanyisa kawuka kano akaleeta Mukenenya have we played our role ffe ng'abantu of course kisinzira buli muntu waba ayimiridde eriyo abantu abagezezzaako eriyo first of all okulwanyisa Mukenenya kitandika naawe nze naawe nti mumbejja yinza kusanga nga otibita bwoti si kirungi kukupimisa maaso okebesa maaso nengamba ntabika mumbejja ono nga bwe mulaba kubanga mulwadde ono mumbejja mulamu nti singa tunatanga okweraba mumbejja mulwadde mukose mulwadde kijja tuyambako
okubanga tulwanyisa akawuka kano nti before going further step 1 twekebeze bwe tulabanga okwekebeza kuli wala tetulina budde akapiira kakubeere kumpi newankubadde akapiira tekali 100 ku 100 because bagamba kali 98 95 97% but at least step 1 butesigangana okujjako nga muli bafumbo oba okujjako nga mwekebeza ate okwekebeza omundi ogumu omanyi olumu tuba nejjakirize nkusanze kati kumakya nkukebereddewo naye nga simanyi nti wakafunye kawungeezi nti yalibadde process nti after katugeze nkukebeza olwaleero twawemu emyezi emirala enaku 9 lwakuba kati waliwo tekinologi eyazze nti bagenda malwaliro amanene basobola okulaba akawuka aka 72 hours nti bwoba mulina obusobozi musobokera mu malwaliro amanene bwa tulina busobozi mwewemu obudde enaku 9 mulyoke mugenda ebbeeya nnako but nonetheless nti ekisooka kya byonna twekebeze ekyokubiri tulina kwesiga muntu by look of eyes ekyokusatu tubere beesigwa bwobanga muli bafumbo because bwolaba enkola ya ABC yali ekola nti abstain abaana abato be faithful n'abafumbo use condoms bwobanga ebyala biganye D bwoba okiganye genda ofe which is death so sayagadde tugende ku D mbadde nsaba tugende A, B, C before going to D because D is death kiba kitegeeza weewaddeyo genda ofe because government yebadde ekoze omulimu gwayo nti bw'otunulira public places bwogenda malwaliro eriyo free condoms bwogenda ku parliament osangayo free condoms bwogenda mu bifo but kiba kitegeeza ababaka parliament bamanya omugaso gwazo nti regardless of status kubanga ndi MP naye obulamu kikulu bwogenda ku district headquarters ne sub county headquarters eriyo condoms so nti tofulinga so shy bwogenda mu clinic oba mu pharmacy towekwekera nurse simanyi biki tuuka muli mugambe empaayo akapiira empaayo ekika empaayo o empaayo kiisi empaayo lifeguard empaayo protector ebika ebyenjawulo kyowuliramu emirembe because twalina engabo ye-exposing abantu bangi bajja katale abantu balwala olw'engabo naye va katale naye kati gwe kyowuliramu emirembe totya toswala naawe omukyala ebiseera ebisinga abakyala ezamwe zadiba okusalamu ekirimi katono nnyo abakyala bw'otunuulira okuva ku myaka 15 okutuuka ku myaka nga 25 be basinze okubeera ze namba zesinze okubeera waggulu kuba abo abasinze okukwatibwa akawuka ka mukenenya bw'otunuulira abaana banene abatiini bagetinze exposed so much newesanga ne ba young adults abakyali abatototo abo abatannaba kutuuka mu myaka giri emikulu newesanga nti nabo bakwatiddwa nnyo akawuka kano akamukenenya so nekireetera nti abakyala tuli ku risiki y'amaanyi nnyo n'okusinga abasajja but also mu kusoma kwange era ne kundaga nti abasajja bangi nnyo abataagala genda malwaliro okwekebeza bw'otunuulira percentage y'abakyala okwekebeza n'abaami percentage y'abaami eri wansi nnyo nti abaami abasinga tebaagala kugenda malwaliro okwekebeza weewaawo n'abeekebeza tebaagala kubira ddagala actually bw'otunuulira lwaki abakyala beekebeza nnyo ne statistics neziraga nti abakyala bali ku risiki nti ebiseera ebisinga bw'obeera olubuto n'ogenda mu ddwaliro ebimu ku bye basookerako is HIV kati awo omukazi kyangu nnyo okumanya status ye abasajja abamu agamba olaba bakebere mukazi wange mulamu nange ndi mulamu ne beerabira nti waliwo couple ezimu nga omusajja asobola okufuna omukazi n'atafuna oba omukazi n'abanga asobola okufuna omusajja n'atafuna nga ekikula kyabwe bwe kityo Katonda yabatonda bwe batyo nti so kati abasajja abamu tebagala kwekebeza ekirala nti abaana abawala lwaki bali exposed nti ebiseera bisinga
beegombye nnyo. Okay. Kati waliwo seka tugeze iPhone nga agyegomba. Naye ng'omusale talina busobozi bukola ki? Bugimuwa. Naye ng'omuntu anagimuwa ye sugar daddy. Sugar daddy already ali infected. Kati nti ate ebiseera ebisinga omwana ono tasobola gamba nedda. Omusajja amugambe tetujja ne tuteekebeza ne tutakozesa kapiira ye omwana atalina buvumu bugamba musajja ono nti nedda nti kitwala obuvumu bw'amaanyi okujja mu myaka gyegimu oba ng'omuntu omusingako emyaka oba ng'omusingako respect okumugamba nti omanyi tukozesa akapiira oba twekebeze so kati wekanga nti omwana ono yali agadde agamba omusajja ono kibambe twekebeze olukozesa akapiira naye sobola mugamba kubanga yagenda omuwa akasimu keyeetaaga yagenda okumuwa ebyetaago muli byawula byetaaga nga bw'anaagaana tajja bifuna so yeekanga nti vulnerability eri emuwaliriza okugwa mu kateebe kataaliguddemu so nyo nsoma kyolaba nti abaana abawala be basinza okuleeta network nti alina boyfriend gwasinga okwagala naye tamuwa byetaaga actually nzijukira mu covid bwe bakwata omukyalo omu amanyiddwa nga Shantana Muyimbwa abangi kumanyi nga Bad Black okulaba nti ayongera message eno okugyongera eri abakyala abo baneekolera jange because mu covid waliwo twalina covid naye ng'ate n'okwetangira akawuka kaleeta mukenenya because bagendanga nnyo ku nguudo zino zimwasanjala zetwogeddeko nga baagala nnyo abaami abo batambuza ebyamaguzi ne weesanga nti kyateekanga nnyo obulamu bwabwe mu matigga so okubakumaakuma okulaba nti tulwanyisa covid but also n'okwekuuma kuva eri akawuka kano akaleeta mukenenya naye mwami Mukose eggwanga lyaffe Uganda tetunaba kutandika kwetengera kubanga tufulumya eddagala lino erirwanyisa ku bulwadde buno oba eriweweeza. Actually Uganda yemu ku nsi mu Sub-Saharan region oba southern wansi wa Africa gakyasinze okukola eddagala eryo era nga kwalite chemicals yemu ku factory ekyakutta omumuli mu nsi yonna yandoza mu Africa oba nena tukyadependinga nnyo ku buyambi obuve mu Africa oba inamba 2 oba inamba 3 kyemanyi naye tesuka namba 5 mu nsi ezikyakola amadagala agalwanyisa akawaka mukenenya nala ARVs ekyenjawulo nti bafanda bago bakyali bazungu nti gavumenti eteekamu kitono yasobola kyolaba nti ekitono kyeteekamu okuba nti tufuna ARVs ez'obwereere nti naye bw'otunulira amawanga agamu agajja wano agajja muno ezo ARVs ate go bagafuna expensively nti bwogerageranya sente kwe tufunira n'amawanga amala of course balina ge batusingako nti quality gye tufuna abalala si gye bafuna for example kati nga quality South Africa gyefuna okuva Uganda nti bwetunula quality ya South Africa gye bafuna ate si gye tufuna ekyenjawulo nti ate South Africa sente zebayinkaringa in nyingiko okusinga ku zaffe but also nti obuzibu tulina wano e Uganda nti fa abasembayo okufuna ate nga wali badde fa abasooka okukola ki okufuna nti olw'okuba gavumenti erina weetuuka nga oba oli awo tetaddeemu kimala weekanga nti tukyafunye obunafu awo okulifuna mu budde naye nga Uganda twekolera eddagala tujjaga twekolera naye eddagala balikola wano kubanga nagamba twekolera tujja gamba nti gavumenti yekikola kitaddemu omukono naye eddagala ya ARVs mu Africa actually tufeedinga Kenya, South Africa, Central African Republic, Tanzania, DRC Congo nti bw'onulira bonna eddagala liva wano so nze ndowooza nti gavumenti yali badde ekola intensifyinga okulaba nga tulifuna mu budde nga tufuna quality eri eya waggulu so ekyo ndowooza si kizibu fonna abantu abamu badde bagamba nti NRM ekyestampinga okuba nti ebadde ensaali nnyo mu kulwanyisa akawuka kano akaleeta mukenenya naye ng'ate
tufuna bufunyi buyambi okuva ebweru so si yo yeri ku akufuwa front oba ku driver's seat mu kulwanyisa obulwadde buno. Akituufu omanyi eriyo ebintu ebimu nga amazima nga kiri expensive. Nti bw'otunuulira ne bajeti yaffe yennyini ng'eggwanga bajeti yaffe ebyobulamu si eyo eri wadde wagisuubira nti twalibadde tusuubira nti olwaleero ebimu ku bintu byoteekamu nnyo essira yalibadde bya bulamu naye si ye priority yaffe ng'eggwanga so awo gavumenti yalibadde eteekamu amaanyi okulaba nga ebyobulamu tubiteekamu nnyo amaanyi nti tubeesinze nnyo ku bagabi b'obuyambi era baba withdrawinga. Because the Minister w'ebyobulamu Dr. Jennifer Achengbe yali mu kakiiko ka Parliament aka health yayongera okubategeeza nti bannange budget y'ebyobulamu yalibadde yeeyongerako olw'ensonga nti tetukyafuna kati nno buyambi buva mu mawanga gali olw'ensonga z'okumyumyula kwa President wa America Donald Trump ng'asaba nti budget y'ebyobulamu ebe ng'ate erinnyisibwa oba eyongezebwamu ensimbi naye ate era bw'olaba ensonga zeyawa kwe kuba nti ensimbi zino zibadde nga ziyambako nnyo mu kulaba nti tufunira abalwadde ba Mukenenya eddagala lya TB oba oliawo okulaba nti bakyasobola okulaba nga balifuna naye gwe omulabi wange omulungi tuli mu bitundu bino ebya Namuwongo tuli mu kuseeyeeya weewaawo kati tuyingidde ndoze ne street ey'omukaaga tuli mu street ya mukaaga tuli mu kugenda maaso n'okuyitaayitamu okulaba nti tukuweereza naye nga sayidi eno enguudo zaayo bagezezaako okulaba nti bazitereeza newankubadde nga emirimu gitambula kasoobo. Kinakugambye nti bw'otunulira amakubo mu Kampala babadde bagezaako okugakola era ng'olaba nti at least zino fuleros nze ndowooza kijja kuyambako singa tunaafuna driving discipline ne traffic usage road usage discipline ya road usage ennungi jamu tyalibaddewo naye olwaliwo weekanga nti naye munaye ffe ebitala ne bwe bisiba wakiri owa booda akuyisaawo bakita kinanjo kyankimize ayita mu buyisa ati ate naffe abasaabaze netubanga tetuna discipline nti mba mu bwangu yangu ayita mu buyisi always owa booda omusaabaze abeera mu bwangu wabula ne baba ayimiddemu gw'omutaapika nako nomugamba yangu obudde bundeka naye nze nalibadde nsuubira nti ku nsonga eyo omuntu yalibadde nga wetiminga obudde bwo bweba ne appointment ya saawa 2 zuuka saawa 12 banga osimbudde tuukawo dakiika 3 sasa kiri kwa kafuufu okakane dhani okubeera awo obeere ku bunkenke ate onyigira abantu nti n'obubenje obumu buli avoidable singa tuba tukutte tutambudde mu budde nti siraba nsonga lwaki gwe omukungu wa gavumenti otukubira obudde kubudde bukolese kuba nina abakungu bemmanyi eriyo omuntu yaŋŋamba n'agamba talabanko musale mu jjaamu nti like bamukiriyalingira talabangako muhozikaniro gaba nti CDF yayitawo naye nga bataddeko obudde niwaba ayiseewo ayitawo mu kasirise twakitegeeza nti oba oli awo bano balina discipline tulina bannamagye abamu betumanyi nga abeera mujja namu bwati nga tena kimupapya twalina vice president yavaako ani ow'emasaka kiwanuka sekandi ye tiyateekako sairene mu bulamu bwe yewanga obudde so nti naffe ng'abantu tweteekemu disipulini eyo twetayiminga twewe obudde kijja kuba nga kituyamba okuba nga oba oli awo tutambula okusobola okulaba nga ensi etambula bulungi nnyo weewaawo no tukyatambula program ya Mighty Drive tuli ku
YouTube Alternative TikTok beera nga ate oteekamu kalinki ako tube nga ate tutambulira wamu okwongera okulaba nti eggwanga lyaffe tuliteeka awo wennyini we lirina okuba nga libeera mu ddakiika nno zino eziddako mwami Mukose nzikiriza nti erabye presidential debate. Now presidential debate eno yabadde esuubirwa okubeerako ba candidates 8 nga bonna bwe bali mu lwokaano. President Museveni owa NRM, mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP, tulinako mukulu Mubarak Munyagwa owa Common Man's Party, tulina mukulu Kasibante Kasibante Moses. Yes. Owa National Peasants Party. Kuliko General Gregory Mugisha Muntu owa Alliance for National Transformation. Elton Mabirizi owa Conservative Party. Mkulu Frank Bulira owa RPP, Revolutionary Party. Era nga munnange nno bano bonna twadde tubasuubira okubalaba ku debate eno naye ekyewuunyisa ate waliwo abatasobodde kubeerako era nga mu debate eno FDC yakiikiriddwa omukulu Nathan Nandala Mafaabi yabaddewo nnyo okulaba nga ate ensonga za FDC zetaanyiza ddala bulungi nnyo. So nno mu lwokaano luno abakulu ababiri tebasobodde kubeerawo. Omukulu wa Peasants Party, National Peasants Party, omukulu Kasibante Moses teyasobodde kubeerawo mu debate eno, ne president w'eggwanga era nga ye chairman w'ekibiina ki NRM President Yoweri Kaguta Museveni naye teyasobodde kuba nga abeerawo ate mu debate eno, ne Honorable Mubarak Munyagwa naye teyasobodde kuba nga abeerawo. So debate eno yabaddeko abakulembeze 5. Ekibuuzo nkiweereza, who stood out for you in the debate? And was it goes with experience. Okay. Bwe ntunuulira okusinziira ku debate nga bwe yabadde ndaba nti of course bonna babadde n'amaanyi gaabwe okusinziira mu position okusinziira ku expertise yaabwe gye balina. Nti ojja kutunuulira nti Mugisha Muntu bw'aba ayogera ku security akitegeera bulungi kuba akitegeera kuba ye area ye. Ojja kusanga omukulu Honorable Nathan Nandala Mafaabi ayogera ku economics olabe nga agitegeera nti bw'oyogera ku human rights ojja kulaba nga Mugisha Muntu abitegeera. Bw'owulira ku tourism Mugisha Muntu yanyira bulungi ensonga. So nti bw'owuliriza mukulu Robert Kyagulanyi abavubuka, Robert Kyagulanyi bw'otunulira abavubuka yabadde anyira bulungi naye nga talina polisi naye nga alaga nti agitegeera, but being a president nti bw'amala okufuna obukulembeze tasigala aba n'abantu ab'enjawulo bakola nabo nti tomufulutinga nnyo olw'okuba nti tabijjeeyo bulungi nti ajja kutuuka ekiseera afune abakugu bamuyambe okumukolera ensonga eyo nga bweri. So ndowooza nti ensonga eyo nze ndowooza si kikulu nnyo okubanga oba oli awo emunenyeza naye nga kunze ombuuza who stood out for me. Mugisha Muntu did a wonderful job and Nathan Nandala Mafaabi did a wonderful job. Bano abasigadde babadde bagoberezi nga bagoberera. Omukulu Frank Bulira yagezezaako tugirayo ensonga ya federo. No, omanyi mu bulamu eriyo omutima kyegwagala naye neebayo omubiri kyegusobola. Nti Bulira yali agadde federo yebeekola naye omutima gwagala federo naye omubiri tegusobola kukola federo. Nti yaba tasobola kubinyonyola bulungi nga ne federo gyayogerako tagitegeera. Okitegeera. But ye yagambye abitegeera okusinziira ku ye kye yabadde alina okwogerako. Because ne moderator bwe yamugambye nti olabika ebintu bya federo byogerako tobitegeera nga nti mbitegeera naye okusinziira ku ggwe ky'oyagala nkuwa oba ky'onsuubiramu nyinza okuba sibitegeera. Omanyi being a president is not just saying what I feel but saying what I understand. Nti olina okujja nga polisi ogitegeera bulungi oginyonyola bulungi era ng'omuntu ogimwagazisa. Nti yabadde
ayogera ebintu bino nti omuntu yali amanyi federo ye omugenzi agula ekiyinja naye ono tiyatwala budde kumanya na kuyiga federo mukama we era preachinga yasigaza concept ya federo nti mukama we yakirizaamu naye nga si ye concept eri ye gyali badde ategeeza so nti yosooka yabadde awa example nga wa Nigeria naye nga awunzika agenze Ghana okitegeera ng'example zaawe ebibuga ayogera ekibuga kimu ekya Nigeria n'awunzika nga ayingira ekibuga ekirala ekya Ghana n'abanga abiconfusinze so awo bo bano abasigadde bonna amazima okay by ranking ndowooza nti Mafaabi yakoze bulungi nnyo by ranking yalese mu the economic bit because bw'otunuulira ebintu ebisinga nja kugamba nti security wise President Museveni yabadde akoze bulungi defense wise Museveni yabadde akoze bulungi naye bw'otunuulira Omunnayuganda saawa zino nti eva mu myaka 4 kubanga security gikoze bulungi ayagala ebyobulimi abenga kuba Uganda backbone yaffe bulimi so mbanyaga solution ku bulimi mbanyaga solution ku byenfuna so bw'otunuulira nti engeri gyabadde abinyonyolamu ng'abitegera bulungi so to me Nandala Mafaabi took up the game to me omanyi buli muntu alina engeri gyabadde alabamu ebintu but to me Mafaabi stood up for me then Mugisha Muntu was number 2 and Bobi Wine number 3 President Museveni yabadde mu debate bw'otunuulira tukize tugaane being the president of the Republic of Uganda however much nti naye candidate naye aba yetaga obudde nti abaana ebintu bingi tujjemu feelings naye ng'omuntu alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo aba yetaga obudde bungi soba nga yeeteekateeka tu abonuulira n'enteekateeka engeri gyabadde eteziteekeddwamu nti alina obutakkaanya ye ne national media nti oba oli awo okujja kwe yalibadde win ya national media of course mu ggwanga twagala mu win twagala fronting Uganda first naye we have human ego nti oba teri ayagala tulina mukasajja fuba nti muli alaba nti bwengenda bajja kuba bampangudde soka ego ako nako nga human beings naye kulwa Munnayuganda kulwa Uganda yaffe ffenna kale bali tekaliimu naye olw'okuba nti kiri kya butonde kibeeramu ekirala eryo bayongeza omuliro abalina obutakkaanya bwabwe n'omukutu ogwo gwategese nga mugamba muzeeyi togenda muzeeyi nedda biki nti oba oli awo ng'omuntu yenna yabadde n'ensonga obutagenda naye nze ndowooza ku lw'obulungi bw'eggwanga Uganda yali badde agenda kubanga yalina ebyokuddibwamu bannayuganda ebibuuzo byonna yalina ansa yabyo so nti obutagenda bwe bwakusizza bannayuganda kinene nnyo naye bw'otunula ne debate engeri gye bali teekeddwamu yabadde yakibogwe okusinziira ku ggwe oba ku kifaananyi ekinene nyinza oba nga nalaye bubi nga ye omuntu omala alaba nga yabadde of course nga debate twali twagirindirira dda yatukidde mu kadde katuufu era ffe abasiga twasanyuse okugirabako n'abateseese of course bayinza okuba nga bagiteseese bulungi naye bwetula moderation yaayo yabadde ebulamu nti olaba nti kandidate omu ayinganga eyaze n'ebibuuzo ngolede bayimuwadde simanyi naye ngamba olaba nga babibawadde waliwo abatulaze nti nsoma notice zange nazze ng'ebibuuzo mbirina question 1 answer yeno question 2 answer yeno question 3 answer yeno abamu batulaze abamu banga bawadde ebibuuzo prior bo bageza okukuraminga oba ne bajja ne basic knowledge ey'okukiddamu nga tebalaga nti ekibuuzo mbadde nkola ki mbadde nkimanyi era mbadde nakifunye nti bwe banga bwete bweyabadde enkola then tebatuwadde presidential outlook bwetusuubira nti mba nsuubira nti jangu wakubuuza ekibuuzo okyanukule nga tolina out of your understanding naye ate era tekiŋŋaana kujja na risaaki wange si musango manye emiramu egigenda okwogerwako egigenda okubaganyizibwako si musango era but kiba kizibu nnyo
okungamba nti mumbejja ombuze ekibuuzo mbadde sikisuubira naye nakisomye busomi nengera ku page ye nyini exactly nga sirina wembikudde no because bwombuuza ekibuuzo nyo kwombuuziza ku nsonga ezikwatagana ku byobulamu nga nakiwandiise ku page 4 nga wano natandiseewo n'ensonga z'ebyobulimi obulunzi nezizaako ensonga z'ebyenjigiriza ng'ensonga gy'ombuuzizaako ku byobulamu eri ku page 4 I would just open the pages like this siganye ngende ku page 4 noonye ebyobulamu bwe nabiwandiise tube nga ate mbiddamu bulungi siganye mumbejja debate ey'essaawa katugeze esatu tusobola kubanga osoma word per word okitegeera njagala okay wabiwandiise wakoze research wakoze notice I think every one of us has a different style because nyiza okubanga there are people who are good at cramming ngajja kisoma kibeere mu mutwe gwe akibenga akimanyi naye nze nsobola okubanga ebintu byange nja kubisoma bulungi mbikunnyonnyole gwe mbikutegeeze ng'omuntu because buli omu alina style yiye mumbejja nkutegeera bulungi yes naye eno tyabadde speech tyabadde debate speech bw'osoma waliwo wekiŋŋaanira okuba nti ensonga zange naziwandiise kanzisome ku lupapula teyakugaana but ensonga ki tukubamu ebituli dembire okusoma naye ffe bw'osomera oba otuwadde room okubamu ebituli okitegeera so kati nti bweba speech oli waddembe okusoma word per word naye obanga debate nze mba nkusuubira tunulako ku pepa yo oba ku research wo ofune point komawo ginyonyole okitegeera naye gwe obudde obusinga olupapula bwoti ofe kyokutula mu kamera obudde obusinga okupapula bwoti kati nze nga nze omulabi mba ndabanga gwe gubawadde prior questions n'okola research wo n'omuwandiika n'ojja omutegeeza so nze ndowooza nti debate awo so bwe buba bunafu bwa muntu sekinyomu so si bategesi kati abategesi obunafu bwabwe buyingirawo gw'omukutu bwatuwadde ekitwale twagala era kiba tuyayaana naye bamoderator abamu babadde biased nti batya biased because they asked the hard questions no not really actually wanted hard questions because they had questions but biasness ejja nti olaba nti waliwo bakandesi abamu be babadde nga aggressive nabo ne wabaawo abalala ng'amongamu n'obudde bagamba nkolera nedakiika emu malayo mudashika nenga abo ndachikanya bano ba strict dachikanya zebanya abala batukawo amugamba no okay mudashika mu soko kiwunzike nti olumumungu omulaba amwaka push up nti abamu abachanyira kibuzo kyamubuziza because biasness kugamba nti gwe kyale kana byoga tobimanyi si gwe judge okunjaji nga byendika semanyi ekikuleseze wano gwe kuba Newton ye omulonzi asalawo amanyi nti byega sibimanyi naye emyafa kati nti ongamye nti gwe byega sibimanyi kyakitegeeza nti wedde gwe oze nga olaga nti gwe na stand yo ne position yo gyoyagala nze mpiseewo so nze mu byonna ekibuuzo omwami Mukose kye tulina mu ddiiro bacandidates bano were they able to articulate issues okutuukira ddala ku munnayuganda oli asembayo kye yali yeetaaze okusinziza ku structure y'ebibuuzo babadde able okusinziza structure y'ebibuuzo babadde able buli muntu okusinziza ku maanyi ge n'experience oba nekiri mu manifesto because ebisinga obadde ebibuuzibwa biri rooted from the manifestos nti eriyo ebintu byesajja kunenyeza for example mabirizi mabirizi sijja kumunenyeza ku nsonga ya defense and security sijja munenya naye musuubira nti bwalifuka president ajja funa abakugu ababitegeera nti singa muntu yakoze era mu defense and security anadde ngamba nti ye area gyategeera naye sisobola kumunenya mu area eya katugeze eya art entertainment talent nsuubira nti olwokuba tabimanyi si ya field ye balifuka omukulembeze w'eggwanga ajja funa abakugu bamuyambe bakole polisi streamlininga okutuuka ku mutendera abannayuganda bakola ki gwe beetaaga nti sijja kunenya mafaabi nti wakitalegedde ku basambi bamupiira kwayinza okuba nga tabimanyi naye musuubira nti bwafuuka president alina obusobozi amaanyi n'obuyinza
okwapointinga abo abanasobola okukola ekyo bannayuganda kyebakola ki kyebeetaaga. So oluli engeri structure y'ebibuuzo gye yabadde nze kunze to the experience naalibadde mbajajinga singa President Museveni yabaddewo because bona bonna gwe bavuganya bona bonna gwe badde balina okutuliza ebibuuzo bona bonna yabadde alina answer yaabwe. Mukulu Kyagulanyi yatugambye nti ye muyeekera newankubadde ye tali violent. Yeah, of course I agree with him because President Museveni bwe yawulira nga obukulembeze obuliwo temusanyusizza yagenda mu nsiko n'afuuka muyeekera but teri teeka ligaana kubakanya muntu because rebellion means it comes out of rebelling. Rebelling kuwakanya is resisting and NRM is national resistance. So kati it comes out kiva mu kigambo defiance defying. So kibateganya that if I rebel the bad governance naye nga ndi non-violent ni mu constitution because n'okwesimbawo olwaleero okuvuganya President Museveni you are rebelling against his leadership. Twakitegeeza nti owakanya obukulembeze bwe ekyenjawulo gwe toyiye musaayi gufuuka musango ng'oyiye musaayi. So president wa NUP era presidential candidate Honorable Kyagulanyi Ssentamu talina musango gwonna bw'abazizza bw'agamba tuli bayeekera kati gwayagala okukozesa ekigambo ekyo olw'obubi because wakuzibwamu n'okunywa omusaayi n'okuyiwa omusaayi kati gw'okikyusa n'okivuga n'okizza mu violence naye nga ye yakugambye nti nze nina ne violent ndi muyeekera atali violent. So nze nga ye nze Honorable Kyagulanyi Ssentamu simulinaako buzibu era eyo statement sinyinaako buzibu because n'omuntu omanyi nalina asooka wakanya ebyange n'abiwakanya byenjogedde yes abiwakanyiza but it's one word but used in different circumstances. So nze ndowooza nti ekyogamba nti muyeekera singa abagamba nti mukwate ebisi muteme abantu mubalumbe maka gaabwe awo nange nalifudde nemugamba nedda ssebo yabagamba bakole eggaali but what is a gaali because bwe nfuna abantu abanzikirizaamu ne bampa obukuumi ne banoonyeza akalulu natambula nabo basagula buwagizi si musango because buwagizi bange yegaali yange singa eggaali ekwata ejjambiya ekwata obusaale ekwata amayinja awaate eba tikyali gaali naye bwebanga ekuta ebipande for example posters player cards kati NUP ekozesa flags twekitegeeza terina musango gwekoze kubanga byekozeseza tebirina ddembe lya muntu lyebityobona singa eggaali engera mu katale naye okwata ennyanya z'abantu nanansi nenye muduka nenjamu obusimu neduka nabwo ate awo teba tikyali gaali abo bafuuse babbi baba bafuuse banyakuzi baba bafuuse ggwanga y'abamenyi b'amateeka nga bali betwalaba mu kibuga Kampala abambadde t-shirts za NRM abaali abayambala ebyambalo ebyefaanyiza ku bya NRM nga beerimbise mu buwagizi ba NRM ne bakola effujjo eryo abo bakyamu era ne bwekityo muyinza okuba nga mulimu abambala ebyambalo ebyefaanyiza ebya NUP ne bakola effujjo ku bantu oba oli awo bakyayise abantu abantu nti NUP mmenyi y'amateeka oba oli awo ba NUP nga nabo oba oli awo bali aba NRM oba oli awo si ba NUP naye nga baga kukyayisa abantu NUP nze sijja bateekako olukongolo nti ba NUP ba NRM kubanga nze nga sirina bukakafu bulaga nti abali bagizi ba NRM oba nabano bagizi ba NUP because neddembe okwambala ku t-shirt ya NRM akawungeza n'ennyambala ya NUP toyaŋŋaana because ddembe lyange kubanga zonna ngoye so kati siwagamba nti
basanze mu ya NRM ndi wa NRM atakuwenza bangaze mu NUP ndi wa NUP nze bampango ye sina ngoye za kwambala so kati ekyo kwambala ngoye tekizijako kubanti ni mwagizi wa muntu oyo nalabako abantu abamunga yakofera ka NUP t-shirt ya President Museveni ngate flag akute ya mafari so kati oyo omute agwawo kibina kitufu omuteka ngatai twekitegeeza nti ye muna Uganda so kyekifaananyi ekinene nti muna Uganda so ndowooza ekyo kyo ekyokugamba nti owa NUP muyekera nze ndaba tewali musango era tewali tteeka kunze bayinza okuba nga abakugu babiraba bulala naye nze kundaba eyange President Kyagulanyi Ssentamu terina musango yakola. Okay. Gwatulaba tuli ku Kampala Road. Tuli mu kibuga Kampala tuwongera okuyitaayitamu. Ndowooza bwe twogera tusose Makinde West, tudda mu Makinde East, tukubuubyako olugulu ekigere lutono nnyo tuyingira mu Nakawa. Tuli mu Kampala Central. Tubuzeeko katono nnyo ndowooza okutuuka e Kawempe. Naye nga twongera okuweereza program ya Mighty Drive budde bwa kumakya eddakiika zo ziri 37 zezakaita ku ssaawa 3 ez'amakya g'olunaku olwaleero. So gwe ali mu kutulaba mu kibuga Kampala. Munnange no tuli mu kugenda mu maaso n'okuba nga tubaweereza nga tuseeyeeya mu kibuga kino nga bwe tukozesa tekinologi aliwo okulaba nga tukuweereza okulaba nga tutuuka mu kitundu bw'otatusuubira oba mu constituency yo okwongera okulaba biki ebiri mu kitundu ekyo yabaffe mu manifesto yo bye tulaba mu kitundu ekyo obitaddemu ensonga ezinuma abantu Abannayuganda abasembayo because abasinga bakomplaininga ku nsonga ya buweereza yemu ku nsonga ezzeekaatinga mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nsonga ya buweereza era nga abamu ku bo bagamba nti abantu be balonda balinga nga ababasuuliridde because bye babasuubiza obuweereza bwe basuubiza okubatuusaako ate tebabutuukiriza ne weesanga nti abamu balinga nga batandise okuluzinga trust mu bantu bano abamu ne baba nga ate n'akalulu kennyini batandika okuggweesa amaanyi n'essuubi so nno wo wenjagalira tuyingire mu nsonga oba mu mulamu ogusembayo gwe tugenda okuba nga tutunuulira akalulu nga bwe kali ssaawa zino olunaku olweggulo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP yabadde kiira saidi eyo okwongera okulaba nti abunyisa enjiri y'ekibiina n'okusaba bannayuganda okumulonda naye tiyagaasi yakubiddwa eri abawagizi be naye kennyini n'amutwaliramu byaleese ebibuuzo bingi nnyo because si gwe gusoose okubaawo kyali eyiganga if I'm not mistaken neja zatambulira kiruhuura embeera nayo teyali nnungi bwe yali embalira nayo ebintu bimu byabaawo naye ng'ate ne poliisi egamba abawagizi ba NUP be baprovokinga ani aprovokinga ani mu nsonga zino yabaffe ekibuuzo ekirala mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yabuuzizza nti mwalabyeko kandida ekyomulala yenna nga ayisibwa mu mbeera gye tuyisibwamu ebyo nno bibuuzo ate ebyebuuzibwa bannayuganda era nga bye tugenda okuba nga ate tugendamu naye nga ye omuduumizi wa poliisi naye yavuddeyo Abasi Ahagaba. Yes. Ate nga tatera kwogera. But this time round yavuddeyo because yagamba nti tebajja genda maaso nakubanga batuula butuuzi nga balaba ate bakolebwako obulumbaganyo bw'enjawulo. Mwami Mukose tuyingidde nno eddakiika zaffe ezisembayo nga tutunuulira okunoonya kw'akalulu eri ba candidates ab'enjawulo. Kyannaku nti mu mwaka gwa 2025 tusobola okufuna embeera y'akalulu ng'eyo. Nze poliisi bwegamba nti bannabyabufuzi oba abawagizi bannabyabufuzi babasoomooza babaprovokinga babasosonkereza ebitongole ebikuumaddembe. Nze to some extent mbawakanya olaba eriyo omuntu asalawo naye yerwaneko nga kimutiriddeko kubanza era emirundi mingi nga poliisi ekuba abantu abali mu mirembe nga tewaliwo na buzibu bwonna
baba dispersing crowds zino because baba gamba nti bobanga ogenda kuba campaign yo leka n'abantu abazze okukola basigale nga bakakalabya emirimu gyabwe leka abazze okutunda ebintu byabwe babenga babitunda awatali kutaataganyizibwa awatali kugalawo maduka because olwo campaign eri wali era bo bagamba nti omuntu wabanga alina omulwadde ali mu ambulance betaaga omutuusa mu ddwaliro lwaki afiira mu kkubo because there are people abagenda ku rally olaba jo nabadde ndaba akatambi actually nalabye obutambi busatu yesterday nga sinaduka bantu kusoomooza simanyi kuprovokinga obutambi busatu akatambi akasooka nalabye omukazi ng'atwala omwana ku ddwaliro omwana omuwere nga mukute bwati ng'eddwaliro liri wali omusika n'amugaana okugenda abantu namugamba officer omukazi bwe katwala omwana mulwadde muyi omusika n'agaana ng'olabira ddala nti omwana yali musi nnungi nayagala kuba omukazi emiggo naye ng'omukazi asitudde omwana ali bubi omukazi yakoze n'amuteera awo omusika n'amusawo n'amusitula kati omuntu bw'atyo obusungu bw'aba alina bw'osubira aneonako atya bwe tolinaamu magezi ga butonde kumanya nti omukazi tali ku campaign agenda kudwaliro ndiraba bwenyimiridde lwaki omuleka agende kati omuntu bwati bweyewanako ng'ogamba nti aprovokiza security nalaba akatambi akalala nga abasirikale bali ku patrol abawagizi batambula bagenda ne babakoona ne basprayinga naye nga abawagizi bali peaceful tebatunuddeeyo naye nga bafokasi gye bagenda abasirikale ne basprayinga polisi yabikkiriza byonna nti bikozeseddwa n'embwa zikozeseddwa kati ye omuntu kati ye bw'omusoomooza bw'otyo yakola ki nze incident gyenalaba eyanyiiza ku bawagizi bannabyabufuzi be bali abasinika omusirikale omukazi wa traffic bamukuba ekibegabega nakivumirira naye nalabyeko omukulu luko weesigire ku mukutu ogumu ng'agamba nti obutambi obwo bwemulaganga polisi muja accusing okuprovoking abantu bano obumu nabwa AI buli AI generated yes mumbejja iyo kati nga akasi otambula nga bafuwera olinga ekiyenje nago wansi aka AI naye waliwo obutambi nga angles zanjawulo nga omuntu omu niyo na kamera zanjawulo angles nga bali ku muntu omu waliwo gwe bakuba ne bamwambula olugoye kayunga bakubye omuntu ayiganga esasi n'afa omwana nawunyiza oluba naye nga kati ngono wesasi yali onuluuka kati yali wabbali nga si byaliko lwaki okuba live bullet mu bantu nga waliwo laba bullets okitegera nti okay abawagizi baprovokinze naye lwaki gwe ekyammwe ekyolumu mukikuliriza nnyo okusinga kyemukoze emirundi egy'enjawulo wano bagenda embalala ne bakwata abaana violently tetuganye okukwata omuntu mumukwate naye nantuwuliddeko mwami Mukose abatambula nga bagamba ffe tebatugambako tulyanirule tewali ekyo nkivumirira okitegeera ekyokuwoza anirule nkivumirira nze gwenyogerako yono ali peaceful nga gwe omusosonkereza naye bo abapoliisi bagamba mwami Mukose nti times ezimu babadde nga bavayo because bakandidates bano basusa ne mu budde bwe balina okunoonyezaamu akalulu because electoral commission yabalungamya ku ssaawa ezirina okukomezebwako okunoonya akalulu tuyingidde essaawa emu ey'akawungeezi nga kandidate lwaki osigala okyanoonya akalulu ezo essaawa ziba ziyiseeko mumbejja kati omusango gwange nze omuwagizi bwemanga candidate akambe sawa 12 ezakawungeezi ate obusungu otaka kunza omuwagizi nze ogwange gwagoberani candidate nze bwangamba nti bannange lala ekomye wano tulabagane nze ngenze sawa 11 kitundu era nja kwawukana bazenga badispersing abo abamugoberera ekibinja ekinene polisi jangu gamba candidate Munyagwa candidate Kyagulanyi candidate Mabirizi candidate Kasibante candidate muntu njomanyi obudde bukoze eki buyise kwata motoka yo tukulembedde tugenze peacefully mujje awo abawagizi sigala kwatamanyina bakuba awo namwe muzeeyo okitegeera waliwo justification naye nze candidate wange nkyamulabako
tannansiibula tetunayabuka ayagala abawagizi kati ekinzijawo kiki ye lwaki okubanza omuwagizi nga kandidate andeese tolina kyomugambyeko okitegera nti naffe tubere let's be human enough okumanya nti omuwagizi alina waakoma ne kandidate alina waakoma tuleka kukwatanga ekiso kya mbuzi kulekera mubaazi kulekera musazi naye nekituli omubaazi so nze ndowooza nti nesitulite yekwe mu kifuba nina akatambi kanali ndaba nga bakuta abaana ba NUP embaala naye nga waliwo oba bamuyita oba odokoro oba ye OC w'embaala ng'engeri gyayogeramu ne leader of opposition gyayogeramu ne SG wa NUP gyayogeramu ne Mr. Katana ng'olaba yakitiibwa ng'olaba akolaga nti sina maanyi nga nze sina buyinza bange naye ng'olaba engeri gy'aba addressinga is out of respect kati nga weebuuza ndi singa nga omuwagizi wa NUP avaayo n'akuba omuntu ono luyi wabajja obusungu naawe osobola okuyina n'ogamba nedda wakoze kyamu nti olaba nga nebusenyonyi nga gyayogera naye ng'olaba eweesa ekitiibwa because naye aba addressinze na kitiibwa nti singa ffenna tukola mu mbeera eyo nti okay fine nziziza omusango naye engeri gyogera nange ekuweesa ekitiibwa sina wenzija busungu kwamusa mukono waggulu nkukube naye kati ojjo omuntu omwambudde omuswaswaza lwaki banna abetolodde awo tebajja kumulwanirira bamutaase so ti ndowooza naffe ng'abantu oba ng'abasecurity twogwe mu kifuba nti kyo kintu kyengenda okukola singa bakikoze nze singa nze ali eri nga ye ali eno ne bakinkola n'alibadde mpulira bulungi oba oli awo nti ode gye bampadde yo singa bagikola ku nze yalibadde eri appropriate naffe abawagizi tulinamu abawagizi abatali okay nga twakula mu maka ganjawulo nga tetuna mpisa obanga bagala nnyo candidate waabwe obanga tuli extremists nga tetwagala bya mirembe mwe bali abo so nze ndowooza nti oba oli awo twalyeko mu kifuba naffe ng'abantu ne tumanya nti n'abaserikale bantu nga ffe nti kyembakola singa bakikola nze kyo nkifuna ntya era nfunamu ntya emirembe nti bw'oba oyagala mirembe giwa omulala nze ndowooza nti singa tunafuna obuntu ensi ejja twanguyira yesinga yeyalibadde nga kuwavalu eri ffe ffenna naye badde bafuzi abamu buno obuvuyo bakolera nti akalu kano kabadde nga kaweevu nga tekabakolera naye abamu bo bano nga webakolera oba oli awo ne mu security mulimu abopposition nga baagala kunyiiza abantu bekyawe bagende ku street oba oli obukulembeze bukyuka nze bwendowooza kubanga obanga si kyoyagala lwaki osanga abantu abatambula obulungi n'obakyankalanya mpozi nekirala eriyo mpezi naffe abawagizi wetutuka mu kkubo netulowooza nti eri abalala abakozesa amakubo nabadde ndaba omukulu Kyagulanyi ng'agenda e Masaka n'okukomawo okuva e Masaka ng'ekkubo alisazeeko amazima nga teri muntu mulala asobola kukozesa kkubo nga anti awo polisi weeyingiriramu kati polisi bweyingiramu ate tolina kukozesa maanyi mangi because polisi zinga eyimira kuba nesaka ekkubo nabo sibasiru nnyo obutamanya nti okay tukozese ekkubo limu ate ndaye emirundi mingi nga Kyagulanyi ageza kubriefinga abantu be because advantage yana Kyagulanyi nti ye afana abantu be e Kampala nagenda nabo era Akayi nagenda nabo e Uganda ayina timu gyatambula nayo kyengamba nti ayina abawagizi be bo nga batambula ggwanga ayina obuwagizi bwe bw'abantu nga 100 nga batambula nabo buli waba agenda because bangamba mbu polisi ye bw'aba agala katugeze mu Busoga mwena abeesimbyewo mu Busoga nina okuleta bus oba coaster oba taxi nga zidwa abawagizi naye bagamba nga NRM yeferinga abaki yeferinga abantu okutali musango era ne NUP sijifautinga kupakira abantu bali kuva Kavule kugenda Masaka kuva Kampala
genda nga sebanenya yasira gwe foutinga lwashi enyali mu kikola lwashi ni yupi okikola naye kigeza kugamba nti bw'oba tamana abantu bano bagaidinge oba controlling obuli ekyokola bamanye nti ng'okozesa eddembe lye ery'obuntu leka n'abalala benjoyinga eryabwe. Tuli ku ssaawa ya Queen era nga tulina eddakiika ntono nnyo okulaba nga ate show yaffe tugiwunzika olunaku olwaleero naye nno kibuuzo kye tuli mu kwebuuza akalulu ke baatugamba akagenda okubeera silent oba akakkamu oba peaceful katandise okukyuka katandise okutakinga direction era because past precedents zizenga zitulaga nti buli we tugenda mu kalulu wabaawo violence we twogerera waliwo omuntu eyafa iganga eyo yali onluka ku rally ya NUP yali etegekeddwa era nga omukulu ono bwe yafa byayongera okulaga nti akalulu oba oli awo tulinga batandise okutekinga the other side. Ekyo nno ekibuuzo kikyali awo naye ensonga endala olunaku olw'egyo olwakatambika ennalabye ng'emmotoka eya polisi eyina abawagizi ba NRM beetwala ku rally yabadde tegekeddwa Embarara, I think it was Bomber Grounds era ngeno omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni naye yabaddeyo. Eyo nno si incident yokka gye tulabiddemu poliisi mu nsonga ezifaanaganako bwe zityo oba okwekubira sayidi. Waliwo n'owa poliisi omulala eyali anoonyeza candidate akalulu. Ebyo nno bitegeeza ki nga tuli mu kiseera kino ekyakalulu? Should we send poliisi erandise okulaga sayidi gye bwegwa? Ebyo nno mukulu Mukose kaabenga ate abituddamu mu dakiika zino ezisigaddeyo atubulire ye endowooza ye ku nsonga zino eri ki. Okusooka kwa byonna kyannaku nti waliwo amateeka agatagobereddwa amateeka g'ebyokulonda. Etteeka ly'ebyokulonda waliwo Presidential Elections Act, waliwo Parliamentary Elections Act, waliwo Local Government Elections Act. Gonna gonna gayinamu akawaayiro akagamba nti tojja kukozesanga state resources okunoonya obuwagizi oba akalulu. Era nina nakikola ajja kudisqualifyingibwanga. Nena nti President Museveni agenda oyingira akalulu asigalako ekitiibwa kye kiwa President. Wenzijira. Yes. Nti President alina ebimulekerwa. For example, emotoka za State House. Nga security. Olwokuba President w'eggwanga bimulekerwa. Naye police ne army. For example, tebina kubanga bibiye. Nti for example no aina SFC yiba gimulekera. Teri muntu awakanya ntwase lwaki SFC tamuna President Museveni wana wali no teri muntu achogerako. Because tukimanyi bulungi nti yekuma omukulembeze w'eggwanga niwapatali mukalulu naye ekitiibwa kyenga omukulembeze w'eggwanga akyakisigaza. Naye niwankubadde alekerwa emmotoka eza State House neza presidency tezikkirizibwa mu mateeka kufeeringa bawagizi. Kati bwe kibanga emmotoka ezoba president oba ezomu ministry ya presidency oba mu State House tezikkirizibwa kufeeringa bawagizi. Lwaki ate ya polisi yo ekkiriza okutika abawagizi netunulira kunuuliza natadisqualifyingibwa nti mukalulu kano mulimu abaana n'ebyana. Bonna abantu basinze okudisqualifyinga grounds ez'ekibogwe ba opposition aba NRM nibo banga balina grounds ez'omuzinzi bo tebasobola kugibwawo. Bakitegeeza akana akalulu kalimu kyekubira. Bw'otunulira nti olwaleero waliwo oba yali RDC wanakaseke nakasongola ezimu districts yaliyo abe NUP oba no LC5 emmotoka yeewo ya LC5 nerabirwako ku laale eyo wa NUP bamusamoninga odosa nebamujjako n'emmotoka kubanga yalabiddwako ku laale ya opposition. Naye ate eya NRM yo is fine. Kyo kitegeeza nti waliwo amateeka agatagobereddwa era kino ekityobola amateeka tukivumirira. Akalu kano kalibadde uniform nti etteeka NRM bagamba bagoberera amateeka. Tewali
tewali mateeka gagobererwa agakusaidia NRM kubanga ndiwekanga nti waliwo enkuŋŋaana ezikubibwa nga aba NUP basaba balina buli kimu balina ebbaluwa balina clearance naye ne batabakiriza kukubawo lukuŋŋaana ng'ate balina ne kalenda gye basaba meeting mu poliisi mu security tebagimanyi bulungi naye wa NRM yetasaba akuba obukubi lukuŋŋaana n'agenda mu naye bakandidates bano baatuula mu meetings before nga tebanatandika kunoonya kalulu n'ab'ebyokwerinda. Yes. Naye buli wanga twatula mu meeting tukiziganya tugamba tujja kuba wano na wano na wano ne bakiriyadi lwaki ate mu implementation oŋŋaana nze okuyingiramu okuimplementinga eyo meeting byakkiriziganyako kiba kitegeeza nti waliwo bemuleka balina eddembe okukola kye baagala naye bali abatalina ddembe okukola kye baagala so nze ndowooza nti ensonga eno akyoka ebyokulonda kaali badde kagitunulamu oba oli awo ground ebeere leveled. Okay. Dakiika ziri 3 ze tusigaza nnyina ensonga 2. Ensonga esooka kalulu kali message ekyali message oba we took a different tone. Ekyokubiri comment yo ku bigambo by'omulamuzi Simon Byabakama byeyogera gye buvuddeko mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire especially eri abaagala okusigalawo okukuuma akalulu kaabwe nga mukulu Kyagulanyi bwazzenga alambika abantu bazzenga sinkana tibanaye bumala okalonda mubeereewo mukakuume awo nno wenjagala tuwunzikire. bwe nkola submission nyala nkotinga etteeka mu butuufu bwayo naye okusooka kwa byonna messaging omuntu abadde akyasigadde ku message bali abantu babiri. President Munyagwa ebiri manifesto ye owa Common Man's Party ebiri manifesto ye tali excited nd'okuba ntuuse wano kambeeko kyenjogera ekyenjawulo. Then omuntu omulala abadde agezezzaako ye Mafaabi ne Geno Mugisha Muntu nti bano bwe batunuulira kye boogera tebali driven ne crowds ekiri manifesto kye baasuubiza from day one kye basigadde boogera n'okutuusa olwaleero bano abasigadde ne yuli manifesto bamanyi nga neri boogera imu temanyi nga manifesto mwebiri tebiriimu bekanga bwekanzi nga babyogedde naye nga bw'omubuuza nti kyawandiikibwawa nayabako omukulu Kasibante Moses wa National Peasants Party yali jinja eyo nga ndi mukunoonya kalulu ababodaboda baye ne bamugamba nti bo obusungu bwe balina kwe kuba nti tebabakkiriza kuyita ku bridge empya bayita ku bridge nkadde n'abasuubiza n'agamba nti bwe naafuuka president mwenna tugenda bazimbira bridge eyammwe nga yababodaboda mwekka okusobola okulaba nti mutambulira okwo. olaba eriyo candidate asuubiza nti omusika atandikirwako ajja kufuna akadde k'ensimbi naye nga takulaze nti ensimbi ezigenda kuvaawa because buli lwolaga expenditure ebiseera ebisinga okulaga income zijja kuva wano bwe tutereeza kino ziva wano naye nga ye out of excitement alowooza nti byasanyusa abantu kambabuulye kye baagala okuwulira so si kyebateekeddwa oba ekisoboka. So ndowooza nti abakandisa abasinga messaging yagaana abamu bayisa bivulu abamu bagala kubalabako abamu kwambusa CV. Kati bwe tudda ku ebigambo by'omulamuzi Simon Byabakama bw'otunuulira for example Presidential Elections Act ndowooza eri section 33 subsection 4 egamba nti omulonzi amaze okulonda oba amaze okuteekayo akalulu ke nga si agent si observer si katyoka byakulonda waddembe okusigalawo walondedde naye ng'ali mu buwanvu bwa meters 2 agent
oba wakichoka ebyokulonda o observer ye waddembe okubeera okumpi wano kubanga ye akwatibwako naye gwe omulonzi bakuwa mitaazi 2 okuva olondedde oladdembe okuyimirira oba okutuula naye ng'oli mu mirembe eyo ye presidential elections act kati bw'ogenda mu parliamentary elections act section 49 akawaayiro akokuna era kagamba ekintu kyekimu so kiba kitegeeza nti omulamu Simon byabakama byonna byayogerako tabimanyi abimanyi naye kuba mulamuzi sijaga tabimanyi because ansinga amateeka nze sina kyemanyi ku mateeka so ansinga okugamba tabimanyi takimanyi ayinza okuba nga akimanyi naye nga akikola deliberate okutiisa abantu nti bajja bakwatanga nseenene kuba kigambo kyakozesezza bajja bayolanga nseenene babasibe so nze ndowooza nti kano kakodyo kagenderere okusobola okulaba nga batusasisa bannayuganda nze kyensaba bannayuganda mubeere ba mirembe buli kyemukola kyonna oba oli wa NRM oba oli wa NUP oba oli wa NT oba oli wa FDC oba oli wa PFF nze nkuutira ekintu kimu mirembe kubanga Uganda si ya NUP Uganda si ya NRM Uganda si ya PFF Uganda si ya FDC Uganda yange yiyo yoli nti gatona sinafuka wa NRM ni muganda wo mbula kudduka yerimu tugenda masomero gegamu abaana baffe gye basomera emmere tulya yemu akatale tugenda mukamu like byonna wesigale na tugatta kumakya soka wa NRM ahongeze ndi wa FDC ncha kumachanga ne wa NUP na yo kizibu nnyo obanga ndi wa Uganda Uganda lerencha akongeza ne muna Kenya kizibu nnyo lewo process so nze ndowooza nti nampunzika bana Uganda tukuume emirembe kubanga emirembe yensonga yokka esobola okutwaliza wamu buno obululu buleke twawula nti ne Museveni banawangula olwaleero enkya ataka kuleetera ssente mu baasa bubweni banawangula olwaleero tagenda kuleetera ssente okujjako ajja kuyambako okuteekawo nkola oba mbeera ekusobozesa so baleke kubakyamula abalimbalimba abaka ba parliament n'emirimu gye batakola mujja bazimbira enguudo bakolera amasanyalaze zibanja bazimbira amasomero ebyo bya bulimba omubaka wa parliament si buvunaanyizibwa bwe mulonde ababaka ba parliament so akwati akwada omutwalo so akwati akwada ekiro kya sabbuuni so akwati akusuubiza okusomesa omwana wo bw'aba akulobingidde basale of course lobing muvunaanyizibwa bwe naye takusuubiza nti ngenda kuleta ebikodo by'amasanyalaze si buvunaanyizibwa bwe takulimba kyagenda kulima oluguudo obwo si buvunaanyizibwa bwe so mwebale nnyo mwebale ddala mwenna gwe wenna atuwadde obudde bwo ndetawo tukwebaza webale nnyo webale ddala gwenyiziza ebigambo byange si bya digitalk gwensanyusiza ebigambo byange era digitalk empale gyasimwaganya so okulaba nga mbiyesaawo naye nga mwebale nnyo mwebale ddala mukama Katonda abankuumire mbaagala nnyo weewaawo obubaka bw'empunzika nabwo bugenda eri ggwe omulonzi kaseera ako bukalibanga katuuse genda olonde amaanyi g'ogalina okusalawo omuntu anaakukiikirira mu kisanja ekiddako njagala kuba nga nsiibulira wano mwebale nnyo mwenna batugoberedde era abatulabye nsigadde nze omumbejja Luwedde Lilian nkoze n'omukulu Mukose Arnold Anthony kulaba nga ate tuyitamu ebyo ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda n'okuwa ekifaananyi ate okuva ku sayidi eyaffe awo nno wenebaliza ne ttiimu ebadde mu byuma ekoze obutaweera okulaba nti sheno ebeeranga bwebadde olunaku olwaleero temusiba olunaku olw'enkya tugenda kubeera ne General Gregory Mugisha muntu ayongera okutaanya kwebyo byetutasobodde kubanga tumalayo wabula okulaba nga ate tuwulira ye endowooza ye eriki ku bigenda maaso mu ggwanga mbagaliza olunaku olungi mwendaba
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.